Breaking news. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo embeera y'okuwamba mukyala we n'omwana we Ssuubi nga baagala okumukaka aleme kudda mu kalulu. Bino bye nkugamba si propaganda si katemba. Waliwo engeri oba waliwo plani z'okuwamba First Lady Baby Kyagulanyi Itungo ne muwala we Ssuubi okukaka Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe obuteenyigira mu kalulu kaddako oba obutajja kwesimbawo wabula bo kye baagala akole statement egamba nti sigenda kudda mu kalulu. Okategedde eno ensonga teriimu katemba, teriimu propaganda, teriimu wadde simanyi biki, ekituufu kyekyo. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baagala kuteekawo mbeera emukaka obutaddamu kwesimbawo. Nakugamba Museveni akalulu akatya nnyo nga bw'okiwulira. Bino biva kuliraye bosoosi ezitaliiko wadde okwebuuzaabuuza wadde okwebuuzaamu. Museveni yatidde nnyo. Museveni kye tupulikinga yakitidde nnyo. Museveni ayagala tutandinge violent tumufaanane nga tetunnatuuka mu kalulu. Otegedde era bangi nnyo be mulaba bakuba akalulu. Simanyi tetudda mu kalulu. Abantu abo be mulaba bayina gwe bakolera either nga bamanyi oba nga tebamanyi. Respect. Breaking news. Ennaku zino mbadde nsiriseemu naye nga sisirise nti lwakuba mbadde siri mu nsonga zino. Mbadde ndi mu kumonitaringa Congo ne Rwanda, M23, South Africa nga ndi mu kubigattagatta. Waliwo ekitage ekigenda mu maaso. Mpuliriza bulungi. M23 yalumba Goma n'egiwamba. Congo naffe katukulumbe wuwo e Rwanda. Ne battirayo amagye ga Sadaka oba amagye ga South Africa abajasi 10 bameka 13. Aba South Africa ne bagamba ekikwatagana ku musaayi gw'abaana baffe. Naffe katuzisitule. Basitudde ennyonyi n'ebyokulwanyisa ne babiyingiza wa Congo. Jukira amagye ga Sadaka gabadde Congo nga tegaliyo kulwana wabula galiyo kukuuma mirembe. Naye babattidde abajasi baabwe era ku guno omulundi bagenzeyo na byakulwanyisa wali eri babadde tebalaga nti bali equipped n'ebyokulwanyisa. Mpuliriza bulungi. Kagame yavuddeyo n'akangakangani Lwamaposa n'amuyita omulimba ne Lwamaposa n'ateekawo embeera eraga nti ekikwatagana ku musaayi gw'Abaganda baffe e South Africa tetujja kusirika busirisi ko Kagame kireete bring it. Mpuliriza bulungi. Museveni asirise tanyega nga tetukimanyi bulungi nti Kagame embwa ya Museveni kyeki musirisa mu lutalo luno. Ekisirisa Museveni akimanyi muvundu. Embeera eyo ne bagimuleeterako ewuwe. Ali awo atunula yeeraliikirira okugimuleeterako ewuwe. Mpuliriza bulungi nnyo. Kagame tasobola lutalo olwo. Era olutalo okulubeeramu nga wamaanyi muuko alina okubaakingibwa Uganda n'abazungu. Naye abazungu, mpuliriza bulungi, abazungu interests zaabwe bano baali bazivaako nga bazikwasa mu Russia. Owulira? Kati tosuubira nti omuzungu agenda baakinga Kagame ne Museveni. Mpuliriza bulungi. Saawa zino Museveni yatidde. Yensonga lwaki Kagame ayogera Museveni gwe tumumanyi nga akalediyo atasirika. Yeri asirise alinga ataliiwo. Bawoza Uganda Congo, Rwanda Congo, Uganda Museveni asirise. Kyeki musirisa akimanyi uwe muvundu. Bannansi tebamwagala. Bannansi okufuna obufunyi kukakisa akamuyiribye emisinde alaba bakakozesa bukozesa. Mpuliriza bulungi. Ekigenda maaso mu lutalo luno. Kubanga Kagame tasobola wangula Congo. Shuwa. Kubanga ekisooka amawulire gonna bavumirira muvumirire nti ya sponsoring abantu abatugumbula ki abantu e Congo. Ako ke kasooka media tagiina. Newankubadde bo Abanyarwanda bayinamu ennaku zino boogeramu ku Luzungu.
Oshegera kati muffe abali ku social media obogero oluzungu olutali lufalansa wano batulaga nti media balinga bagikola ki naye nga teri ku side yaabwe olutalo luno gye lugenda okuggwera Munnayuganda zuukuka Munnayuganda beera ready Munnayuganda zuukusa buulira munno nti tuyina onnunula eggwanga lyaffe mu mbeera yonna okitegedde tugenda mu kibayita protest vote naye ne bwe tuba tetutuuseeyo tewabaayo omuntu n'omu awamattuka gy'awamattuse n'ayagala atulondera omukulembeze mu ggwanga lyaffe tewabaayo omuntu n'omu akulaga nti kati azze kulwanyisa Museveni mbu kati ateekawo ye mukulembeze ffe tulina omukulembeze ffe bannayuganda engeri yokka ey'okufuna mu nsonga zino ng'omukulembeze waffe yatudde mu ntebe ate gwe twesiga yekka abalala bonna balina kumuba ku mugongo ompuliriza akantu kano kabaluma era bateekawo threat nyingi nnyo buli wenjogera nti omukulembeze w'abantu yalina okudda ku bubuzi bw'eggwanga lyaffe Uganda oba ku bukulembeze ekyo mukiteeke mu mitwe gyammwe kubanga Museveni asobola okubatrikingira wano ate era naye yeeyubula bweyubuzi kubanga yo muto wange Kyagulanyi simuyinaako buzibu nze njagala kukyusa amateeka g'ebyokulonda simanya bwe mulikomawo wano 2026 nga 19 muliba mumbuulira era nze nwanirira muntu wa wansi sebo finito emyaka 2 gy'omaze mu palamenti olwaleero lwokitegedde nti amateeka g'ebyokulonda gababadde tegabafevalinga ye twagala otubuulireyo etteeka limu lye wali oyisiza mu palamenti mu myaka 2 gy'obaddeyo wano wakulembera ababaka ba palamenti mufulume nga mwekalakaasa olw'abasibe ba NUP abali mu makomera era gwe omu kennyini eyabakulembera okufuluma wamala obbalyamu akasente n'omala n'obakulembera ne muddayo mu palamenti nga kyemwali mwekalakaasiza tokifunye gwe kennyini ogambye toli mu kulwanyisa Kyagulanyi tewali lutalo ate mu speech yo yennyini wakati n'obuuza abantu mbu Kyagulanyi ali luddawa n'ab'emitwe emikalu ne baddamu mbu ali Dubai kati mmwe bantu mmwe ab'emitwe emikalu abagambye mbu ali Dubai mukimanyi nti abantu abali ku kyeyo particularly Dubai bacontributinga kinene nnyo ku musolo gwe Uganda abo bampuga gwe bagujubanira gwe babba oba temukimanyi Kyagulanyi bw'asituka n'asalawo agenda alambula abantu be abali e Dubai ne mu nsi endala abeera zizza musango ki bo si bannayuganda naye emitwe emikalu egibamenyera obwereere olw'okuba mwasalawo mu gitunde nammwe mugabane ku 5 mpuuga bye yabba mwasamye ali Dubai akola kivvulu bantu mwani abaloga mwe bagenda bawuddisa bagenda bakomyawa n'otunuulira ne Kakabanda nako mbu Dr. Besigye yali musawo naye tomulabangako ng'agenze Dubai kulambula balwadde gwe Kabanda oyina ensonga okwogera bw'otyo kubanga oli ku ssente wa musolo kwe weeyagalira naye bano abantu abanaku abatalina buzibu nga nabo banyigirizibwa be mubuzaabuza entakera leero ne mujja ne mwogera birala olw'okuba babawadde akasente enkya ne mukomawo ne mwogera birala buli bw'obeera ku TV buli bw'obeera ku leediyo obeera ku Kyagulanyi bw'oba owulira Kyagulanyi akumenya nnyo naawe weesimbewo ku bwa pulezidenti njagala kwebaza Honorable Hakim yayanukudde bulungi nga bamuwadde akazindaalo n'ayanukula Mpuuga eyagambye mbu ye yatulaga Kyagulanyi e Masaka Mpuuga ogenda okuvaayo gye wali mu DP block nga mumaze okulima mawe empindi ku mabega DP mugimulemesezza mugenze ewa mu go forward ewa Mbabazi ne bigaana okutambula ne mujja ewa Kyagulanyi mwene yupi Kyagulanyi n'abaaniriza n'abawa ne kaadi
nakuwa obukulu bwe wakozesa okutunda omutwe gwo. Kakati omuliko ogamba wakiri ffenna tubifiirwe. Naye ky'olina okumanya nti ogenda kukozesa abo abateetegerera. Ffe abeetegerera tumanye ekigendererwa kyo. Era bw'ona amala okulemesa 2026 kabineti enaabezeeko singa Museveni anaabazeemu n'awamba nga bwe yawamba ku luno nga bannayuganda b'obuzaabuziza balemeddwa okusitukiramu okwerwanirira obala kafo ka bwa minisita. Naye ky'olina okumanya nti Uganda tegenda kukoma ku ggwe, tegenda kukoma ku Museveni, egenda kubeerawo era erisigalawo mpaka. Naye mmwe abantu abagoberera Mpuuga n'abantu abamufaanana ng'omulimu gwabwe kuwuddiza bantu, nalabye ono ayogera oluzungu oluyitirivu ennyo mu Kasambidde ng'awoza nti obufumbo bwabwe obwa DP ne NRM buganye bagenda kunoba. Buli okulonda buli bwe kuba kugenda okutuuka basajja mmwe nga muvaayo nga muteekawo kisitole. Naye ate ekinnuma nti ne bannayuganda abamu abeetikka emitwe emikalu era babagoberera kyokka nga bo tebalina kye bafunamu, mwe mubafunyeemu obugagga. Naye mmwe bannayuganda abagoberera abantu abo kiki ennyo? Okukebera enkalala kutuuse. Gabalemye okugenda okukebera enkalala muddemu mu registering tugende mu protest vote, omusajja tumukuba akalulu nga talina waagenda kuddukira. Muli mu kuwuddisa abantu oluvaawo ne mubagamba nti nammwe mulwanyisa nakyemalira. Kyokka ate nga mumuyambako kwongera kutufutubbalako. Naye bannabyabufuzi bannange, bannabyabufuzi bantu mmwe mukoze kyamaanyi nnyo okumalawo eggwanga lyaffe. Naye byonna mugenda kubyogera. Waliwo ne bye mwayogera edda ne mubyerabira. Muyina ne bye muteekateeka okwogera, mwamusibako ebisiyaga, mwamusibako biki, byonna mubyogedde bikyagaanye. Naye njagala mukitegeere nti bannayuganda ababuufu ate ku mulembe guno mugenda kumaliriza nga muswadde mwekka. Mpuuga oswadde kati tokyaswala wabula weekaliza mu buswavu. Naye Katonda akusaasire. Wamma bannayuganda tugende tukebere enkalala, tuddemu tweregistering, ayina endagamuntu nga yaggwako genda ogirenewallinge, tugende mu kalulu. Ebyo bye bawoza mbu batereeza mateeka ebbanga lyonna babaddewo okugatereeza. Lwaki bagatereeza kati nga bamaze okubakwatira mu bubbi bwa ssente z'omusolo? Lwaki tebaabikola edda? Mpuuga twesonyiwe, genda okole emirimu gyo mu gavumenti ya Museveni. Naye ffe twesonyiwe, toddamu tukolimira, toddamu tutegeerera.